Tronas Media kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala okwekomera ku mukutu guno tubaagala nnyo mwebale kusubscribinga okusharinga comments era mu commentinge abantu babadde baliira mu interview kiki naye kisi kikulu omuntu okulya kya tulaba abantu balya bikomando nga bali ku interview naga muteekemu amagi 10 titubalabyeko nani amanya nga bulijjo Tronas nga ndi ne munnange omwana wa mami omubwati baby wa mami alina akantu kagaaya tugende mu maaso abayi ba Tronas Media mwenamba abuuzaako bannange mwebale kutwagala kyakabi mwebale kutulayikinga mwenna abanyenya mukadde mukola kyamaanyi mazima kuba bannaye ne mutwala obudde bwammwe ne mulaba nze ategeera ng'ate ndina ono atategeera bannange ekintu kye mukola kyamaanyi ne mwerekereza mwebale nnyo mwebalire ddala mumugumire kasita nze ategeera kwendi tugende mu maaso kola vaawo kola nze kambero nga kifaananyi munnaye ate nze ataliiwo bw'oba mwasazeewo okola ekibiina kyakuvuma bantu kati mukikole kola naye kimanyi amazima galuma genda mu maaso amazima galuma bannange abantu tebaagala bagamba amazima ndi ne munnange ategeera mwebale kyemukola kyamaanyi okubeera nga mumulaba tugende mu maaso bo bajja kwawulawo kyensoose kyensembyeyo sabula emboozi ne banna omuntu alagewa agoyingewa mu mbeera eno wennyini wali amazima galuma mbagaliza Christmas ennungi abalabi ba Tronas Media omwaka guno gugenda ate nkubye nnyo ki abamu tukanga tetunnamanya oba tunaafuna enkoko ng'ogitwagaliza mwe mumanyi ate mwe abalina empisa ennungi abaliyo abatalina busi era nze manyi balabi baffe bajja kumpeereza enkoko njabba ndi awo nona wano noneeno sikuwaako yadde akawawaatiro nawulidde weggase ku ffeeyi avuma bakadamu wawulidde sineegatta ku ffeeyi naye ate era ndi ku sayidi ye era onoonya abalabi ba Tronas Media bakuwa enkoko bagenda jimpa nga bakwebaza kukola otya ate ze nagwe naavumye nze njogera mazima omulabi wa Tronas Media tukubuuzaako naye nga tugamba banaye kyabadde kituufu ffeeyo kudda ku bakadaama bakazadde b'eggwanga eno b'eggwanga lino kyogamba abakadaama bokabe nakazadde sibe nabo begattako bwe banga mubadde muli 10 begattako ne babeera nga 20 naye kuba weebu bwotyo nabo balina families bwaba mutebategeera ekirungi gw'okyogedde abamu teyagambye nti bakadaama bonna tebategeera yagambye abamu omanyi oli muzadde nnyo n'amaanyi omanyi okeera ku makya n'ogamba omwana ngenda kuleetera akabalagala naasanyuka n'akuleka n'okuleka n'agenda n'ogenda nga takaaba n'okoma akawungeezi ng'okimanyi bulungi nnyo tomulina otuuka waka abaana b'ennaku zino si be bali abaamuliize nga mbaga ate oba oli awo wali wamugamba kati n'otuuka mami paani wange ekisajja kyentudde nakyo mu takisi kibbe paani w'omwana wange olaba bw'owaayiriza kiri ennaku zino era nga gye bali nti nno mubaamu abagezi n'abasiru omwana omugezi agamba naye mami olimba abantu abakulu tebabba omusiru omanyi bw'agamba mami oyo tumukyaye kati ye kadaama yalonzeemu abagezi n'abasiru n'abagamba yenna eyamuvumye kitegeeza yategedde nti ye musiru yenna eyazzeemu n'avuma ffeeye yategedde nti ye musiru ye yagambye sibo nakadwaki bejjeeyo ne bayomba ku lutalo olwo waliko lwa kojja Kagatto olwo lutono lw'oli mu kutakula lutono ku lw'abagundi ku lw'abakadaama kadaama mutakulidde mbufe yagambye mbu basekadaama bonna
mamini abantu bona abasajja bonna abamuvumye mbu kitegeeza balina bakadama batategeera naye nga ye yalonze ofa kinensi bana ng'ate muleke nze bakadama mbaagala nnyo naye ate muleke ate basusuuta nnyo bo tebaavumweko ngo bavumira ki abasajja nabo bali eri beeyiya nga bw'olaba nawe bwe baba beeyiya tebaavumwe ano ogamba mbu tebategeera n'otuuka n'ogamba naye nedda feeyi olimba feeyi nedda tukigisa wetonde nga Zubeda yagambye kwetonde ekintu ekyo kiveewo bwe yabadde akifuluma yamaze kwebuza ku Zubeda gwe n'ogamba banno mbu kubbusa erabika ebakyankalanye era kirabika ate si bonna yalonzeemu talina teyatulaze nti bano abyavuddeyo be bwe kitegeeza be yalonzeemu buli eyavuddeyo n'amuvuma yoyo gwe yalonzeemu kyoga bonna bakadama baamuvumye waliyo abakyasirise babamanyi nti bagezi nye buli eyambakidde yoyo gwe yalonzeemu nenno yakutte bagenda kujjayo bwino no bw'aba yali akolako bakadama tujja kimanya anti awo yali musiru n'amala n'ategeera bw'abanga byagaana okgenda naye tujja kubimanya kubanga waliwo abagaana okgenda kituufu naye ate we babiganye tekyoga atayogereko olw'okuba mugenda kunoonyereza yagendayokko simanya yabigobako ne bigaana tayogereko Fofumbo we bwatulema tekyoga tetuubwogereko nti abaliyo muveeyo ate abamu mu bwegaana bweganyi naye nga bwe mugamba nti bwagaana vaayo neegatteko si bulungi kati akaseera kano siye Krismasi abali mu kubwegaana bayitirivu nti kati babala obimanyi naawe ate biki byemmanyi tongata mu bintu byossenyako sibimanyi byewaŋŋambye sibimanyi byogere yogera bintu byo naye nze sibimanyi sinze ate lwakyo nninyako oleka mbyogere nedda naye kankubuulire omuntu abonyeebonye nze ndabye naawe nenze maze okweraba bantu beegana ndoza mu kkooti gye boogerera amazima ebiri obitegedde wabiŋŋambye nze nja bijjayo bwe beeraawo ntankuula kasuku kulikayo naye nga ffeeyi tukyakuliko ketujjukira tetukomyawo kasuku kulikayo ekyo kye wakoze kikulu nnyo omusajja yenna kyalina okukola ate omukyala yenna kye yeetaaga bwe kiri buli omu kyayayaanira ng'awuza wali mu maaso ga ssenga ono gwe nnonze n'omwaka ogujja n'olaga omulala oyo gwe nnonze tulonda bulonzi ate oba olaze ssenga weebale naye bannaaye abantu banyize twalabye Sendi yekka gwe twalabye ku mukolo ogwo anko Sendi abaana ne bagamba nti alabika yagamba Kasuku totwala mulala yenna bw'oba otwala abalala nze sigenda naye bannange omugambo gwaki yoyo asaanawo ku mukolo gwe yalabye nga yoyo ateekeddwa okuba ku naye natidde abantu Kasuku si mutiitiizi gw'omanyi kye kitegeeza okusitula n'ogenda abantu ne bakulabira ku mukutu nti wakoze ng'oli ku mukolo naye oba yabadde video shoot tunaabiraba kisawo buyisa mugambo gwo nti video shoot nga bwe twalaba eyani eyatamala Junior neyo giyiseewo omanyi kati ennaku zino ze bakola naye naye ngenda akolayo ka video shoot ate nga kaddala mbuba kati ate naye ekyo kya video shoot nono kigenda kikula ojja kubeera olaba mukyala wo ng'ali kumukuwa mu mukolo bwekityo yabadde video shoot ate kati obufumbo babongeddemu science omwanjula n'omugamba Mahani eryadde video shoot mukutona ziyadde alina gundi gyayagala tumukolere naye nga tebyabaddeyo kumbe n'eryo fumba ate nno bigenda kukolera abamu sikategedde abamu ndaba kigenda tuyisaawo naye kati kambuuzi eryo liba jjoogo video shoot muno n'omulagira dda nti gwe kennyini gwe abamu anti mbadde ensonga ono andi emabega kati yamulaba ate munnaye engeri ennaku zino gy'oyambala kala zonna nze sikyakutegeera okubye nnyo kati ekyobadde onoonyako kyali kubanga amala omuntu tabeera mulambulukufu ntunduwa oyagala kwogera ku nze ngenda va mu kamerayo
tubadde ku video shoot ekikwogeza kala zange maama yampa jjajja yampa ozaagazaaki mama nzijeyo ebyobusika beewaffe obi obinoonyako ki naye nga nedda Kasuku Junior yagamba yali ku mutimbagano agenda kulaba n'agamba ndaba kiki kino abaana abaakolamu tebakyakola miitingi musimanya kukyala mu nsondere ate eggulo limu nno twamulaba mu saluuni nga bamukolako nga yeetegekera mukolayina ate kati wemunaamusondera mbu ate wuuyo mwatandise kwogerera kabina ka mukazi bamutaddeko n'akalayini nga bwe yaleese ab'amabina abadde aboogerako baliira eyo bagamba bumukena abuliira eyo kati ba ab'amabina ajja sigala agaagala bwagazi nedda nti agaagala bwagazi naye era Zubeda yabadde musanyufu nnyo ng'atutte wa Bawulayini munnaye ndeka saasira kati Zubeda ki ekyamusanyusiza anti Zubeda yagambye nti Kasuku yakakasiza ensi Kasuku yakakasiza ensi ate leero abamabina tebalimu baliwo bubeezi anti kyekyo kyekugambye nti kati ye Kasuku ku bbina akitwala nga bumukene abuliire era baana bangi baavudde ne bagamba nti Kasuku we bali kakasa nti nsi mabinalesi oba nyasilesi kyakabi naye katulinde myezi nga 2-3 lwenaakakasa kubanga abaana twali wano nga tukakasi tujja tumanyi nti omwana ayeevuddemu Junior tugenda kulaba mu video shoot ate ye Junior mulaba edduka okumanya nga nasooka ndaba ddala nga katemba newankubadde Junior alina effujjo kimuko ki gwe bayazisa akagato ke kasiiwufu naye ng'akuba omuziki ogamba ye neŋŋamba naye muko nga teyeewadde mu katiibwa ngenda olaba mbu ate tugengenda kunoba ate walabye omuziki Kasuku gwe yakubye baagukubye babiri naye wali eri Junior ye yagukuba yekka mpozi ne saalabye senga nalabye nga omuwala yennyini yagamba taata nga yayanjula omulenzi omusajja ebyo byonna sinabitegeera koisoni maaka tugirekaawo nabadde nga agamba ka video shoot naye ate nagenze ne ndaba eri audience nga ndabayo abantu ngamba oba ddala bituufu abantu jekenizi akiisa ensingo Kawalaata akiisa ensingo kwegaba bonna ab'amaanyi badde basuubira Junior akiisa ensingo Namukasa tulaba muntu omu yekka mu vidiyo eyo gwe yayagadde abalala bayinza omutwalira omukazi tabeesiga ate Namukasa ayinza obbatwalira olugambo olyo naye kyekyamugobeza ate kankubuulire buli bw'obanga oleeta olugambo luleete nga weka omanyi naawe oli ku kizibu kubanga buli bw'oluleeta bw'oti enkeera ng'ogamba olaba ayogeddeku oyo ate olonze kati oyo kyekyamulesezza ng'agenda atandika okusoma ebyabadde wali Kasuku yaleese buno yakoze bw'ati kyekyalesezza Namukasa bali abalala ba Junior baani bayinza okwana tulabye ku kwanjula tetwalabidde Kasuku wagabira ekimuli nedda bannange musooke mukyala yakyadde tannagaba kimuli yadde bamutwala mulaga kati mulinde okwanjula mujalaba ebintu byonna awo muddire okukyala ne bwagenda bugenzi n'ababuuzaako mbo ba YouTube bona babagobyeyo nti nga baleeta omugambo mugume naye weenaba video shoot nga naye Kasuku bwe kiba nga bya ddala kulira bwe kiba Kasuku nga bya ddala kulika ate olinga agamba si bya ddala kubanga omwana omuwala wamuwadde ekirabo kya Desemba kitegeeza ebinaaba nga si bya ddala kituufu akyayagala ab'amabina ajja tuba ate bwe kiba nga si bituufu omwana muwala oyo ajja kuba akiguddeko simanyi gy'anadda anaafunayo naye ebyo baabimanyiira tebakyalina kye batya ebyo tebikyatiisa mwana muwala enkola ya takisi
Ajikowa tuli kuki era wajja baayo mulala naye ayingirewo atajagala. Nalabye omuwala yali ne junior Tamale junior ng'akola interview nga bagamba omugole gwe baasuulawo wuno. Nga lwaki ate kye batandikiddeko ng'alinga amunnyika mu ttosi nga bannange naye tekyali mukazi gwe bannyika mu ttosi era bali kunnyikamu golanga odda ku ngulu. Olaba naawe tokyakkirizayo. Ale nze n'okubbikayo kigaana abamu bababbikayoko ne babeerayo naye nze baana battu gwe ssebo atanaba kulowooza nti olina okuwasa biveeko ngamba producer ssebo by'okuwasa birowoozeeko ng'obudde bukyali. male mmanyi ate obimugobako nti bibi nti lwaki ebyo mbimanyi bikuyombya. nedda kati oyagala agire banankani banne alina ofuna abaana bawala bamunyunyunte bamunyunyunte yalimanyi. Eka mbuuze ebiso obikoma kubifuna ng'ogenze muleeba ate bibeerawo buli ssaawa era tulina kisa yadde ekisa nkirina kati nzisoka sina baana balenzi era njagala nabo babakule paka kuwulira bubi. ye abaagabaza lwaki tazindeetera bamukuule. sijja kolima mbu kye nakola aba bannange saagala owange babibakole baba beesirwaza ala bamulidde nnyo maama wendi ng'aleeta. bambi abayomba mwenna Kasuku bye yaleseewo mukakkane mugume. Eyo video shoot Sinze mbyogedde bigambo byono nga ye. Video shoot yawe tali mu yadde crate ya soda kati ate adeka kurete ka soda twalabye abaana bakoze ziko olaba mukukyala lakiri enkota y'ettooke wagirabye yadde kiro y'ennyama teyabadde kyogamba yakyadde kutudigidiramu awo omanye ng'emabegaawo Kasuku yeyina kantu kakola n'agamba bannaye kagigi ne kansibye taayi nente mbutoteredde ddamu osibe kyokka kaddakiika 5 aye baaba yakoze ka video shoot yadde enkota y'ettooke baleeterako ennyama yadde akaveera ataata yadde baabuuzaako inesenga atabula buli wamu anti senga kyenkugambye omwana muwala yennyini yayanjudde ebbaawo yewedda yagaba yesenga yeye mukyala katulinde Kasuku akyali kuba amabina omuddaawo genda maaso naye bw'anaabanga kyabaddewo ekyo Zubeda baamukoze bubi era yamukoze bubi Zubeda amanye ekimusanyusa kuba buli babaagala owamamina Nyasiles asanyuka agamba nange kuba naye gundi ange emugendako. Omanyi fake yamugamba naye feeyo feeyo abuukira buli kantu kamu natuuse n'okulowooza oba oli awo avuddeko yagenze n'amugamba mbomanyi mbufe feeyi nze nakakasiza nkireka avaako kuba yagenze n'agamba Zubeda omanyi Zubeda buli bwegezaako okumugamba ekintu amugamba oba naawe obafaanana nanti ng'alaba amulemezzaamu nnyo n'amugamba mbu Katonda bo yabawaako akayindo bw'ate n'abagaana mbu yabaweeyo n'amugamba mbu Abaindonesia baabatomera enyindo gy'aliko baabatomera Zubeda yaluddewo mu kamera maama yamutunuulidde naye abadde amuvume n'amutwaliramu nti kyenkugambye n'amalako mu kamera ye ng'atera okugoba yamugambye bw'oba nga tonjagala ku ccano yo ngamba ngende bannange nze feeyi simutegeera nze nalowoozezza avuddeko abaana kyo baavudde bagamba mbu amuwadde script
Ani awaddani? Zubeda wamakola mirimu gyova kuba abala bagambe ne gundi akedde ku makya agambye nti waliwo muno omwana aliwa ate nannyo okuleekaana nnyo naye bambi n'asukka oluusi n'erinnya lye oba toyagala lyogere n'agamba kirabika abantu Zubeda Maleka amuwa script naye feeyi bambi kakkana kubanga ndaba kati bootwaliramu bangi tosobola kukudda ku n'otandika okuwoza simanyi bakadamu n'owoza simanyi bamabino nyabo weekomeko bw'oba Katonda gwe teyakuwa kiveeko anti naye ayogerera kyayina n'ovaawo n'ogamba bano abakunama obagaza ki n'ovaawo n'ogamba bano yagambye ab'e Yerusa anti abo babeera bamaama mweru taata muddugavu naye bagenza abaana okumuggyayo obugalo wano nga naye mbumbu nga bulinga ebigere nedda maama ye alayika taata we ye muddugavu maama ye yali mweru naye ne munange oyinza okukola ekintu n'oyagala okikyusemu nga tokyagaliza banno kati ayinza obba abagamba butabaagaliza amanye obubi obukirimu naye obeera nga maama wo mweru taata muddugavu waliwo omwana yavudde n'agamba nti ssebo feeyi byoyogera byonna byogere naye ng'okimanyi twagenda wamu ku interview byonna ebyabaawo obimanyi genda mpola naawe ate ekyo tekyetaagisa kukanga kyogera bwe tutayogereko olw'okuba mukutonaza amanye ebindi emabega nze nkuvuma ne nkuwalabula ne neerabira ebindi emabega tandikiraawo vuma maama njo nkugerezaako bugereza era kunze era wabangawo ekiriwo n'olaba kisiivu era nze nkuyisaamu mbola okuba nkutonaza amanye ebindi emabega ajja byasanguza nze mbiyiwa oba ogenda oleeta ebyange ng'ebyo byayitawo dda kati yeffe iba naagenda oleeta ebyenga ebyabakadama byayisewo dda teyabavumye bagenda kyesangulawo kati kabaleete nti oba ali biki oba biki oba biki oba afaanana ti oba ewaabwe bali bate yabayisizaamu dda eggaali aha ono naye alabika munne ate awo banaye mukuliko eyo mu press conference ya Spice Diana at 10 twalabye naye ekambuuze ono omwana ow'enkudi liri pazo yali biki ali ebyo by'omulabiramu liri pazo omulabe nga bw'ali mulekaawo bw'otandika onoonyereza ali biki mutereze nti akoze yabadde ne Martha ono bamwita Martha Mukisa ng'alinga ng'alinga enkoko ngamba ndaba bubi ng'amaaso nga bikulagala ogeetegereza kyekyo kyewalabye tewalabye bubi asemberera ddala kyayagala ye nga yayagala bugaana ekintu kati ate anaye n'abalabi anaye muyina eŋŋambo kati oli ssanyu lyekusemberera muntu eri magnet obwedda emusika eyagala emukoonyewa ye magnet nga musajja wattu teyandyagadde naye olwokuba magnet emusika oli akanda kweyongera kyokka magnet esika oli naye lyose n'avaawo kuba kyandizzeewo kyandibadde si kirungi ekyo kye bayita magnet ate nze liri pazo nasigala mulaba kyakoze kyonna songerako oba avuddeko batavuddeko yooyo yakukkulumye naye ali omu kuba kukkulumye obutamuyita Domitry Boys bonna anti kati ate era kituufu newano eno kasuku ye yennyini liri pazo yagamba nti yayagala kikazi kya kasuku akyani kya junior simanya nga tamalaako simanya bikoze bitya kati era bagende newoono manyi ye kojja oyo akebera agezese naye bonna kasuku naye mbutuufu alimba ntambi gwe yeesiga liri pazo abo tabeesiga
kale boys dormitory yonna tajesiga yesigamu kale yandibadde abo bonna baleka naye n'agamba kangene ne Jenkins tamwesiga gwoba olaba muntu nnyo ye tamwesiga naye nga kasukulu wakiri yandituta Tamale Junior yeetikka ekisero anti Junior olwandituuse wali nga ane yeetikka ebisero yandiganye Junior naye nga byo byabadde ebyokwetikka eyo vidiyo shoot yadde akakota k'ettooke wawuliddeko ku mwogezi naye nawe yandibadde video shoot ayayaza okulaba nga bo tebagendamu awo yabalaze nti bwe binaabeerera ebyaddala temutawaana naye yavuddeyo n'abagamba nti bannaye mumanyi mwe mulinde omukolo omunene gujja ate bebo betwalabye nga be basaanidde okubeera ku mukolo Uganda kinyuma gw'oyita munno njulira kuddamu omukolo ddamu olondemu ate bukya ku makya ng'omukolo bagula bakugundi naye nze situlamu mu kamerayo nga tumpise era balituwulira tukola buli omu yiye guddemu nkere ku makya ndabe mukulu Tonazi yayanjudde ate ngulaba nga kwoli kwennyini nga ngeri guli eri ompite nti enkyajala jantukole era ngambirawo kamera dda wano nkola nze koyo mutujju nnyo mulabe wange mba nkwagaza ki akomentinge tuguddemu pakasa nakkiriza nga tuguddemu muguddemu nze mundageko bulazi muleme kumpita kakasa omutima omutujju nkulage nti oli mulabe wange nnyo ndyoke nkukuba akasawani byonna mbijjeyo tandika Amoti kulikayo ewa Pastor Bukeme Amoti yakubye muziki ne muwala Amoti muwala ne mutabani omutabani yasse n'akwata ku gundi ku vidiyo oluvannyuma n'alyoka naye agukuba eri famire yeeyo naye nga mazima bw'ofuna eyo famire weebaza Katonda ate oti ng'eri bwetyo gw'omanyi okuteekayo oluyimba abantu batendereze babadde mu kutendereza olwedde naye aho yabadde atendereza Pastor Bukeme agenda tunula eri alaba bali mwoyo abayingidde kikimwoyo ng'asusa n'abalala nga babivuddeko dda kyonzaamu ati nadde sikyewuunya naawe yooyo bamuwadde akazindaala alina oluyimba olwo bamuwadde okuyimba Pastor Bukeme n'amubuuza okola ki n'amugamba katugo ojja kunnemesa angende wali wakati mbanyimbira ngalabo najja muzzamu Yesu naye nga mwamu ekyo kiki byayimba tebifuluma ate abantu baliwo ebigambo babikola babyagala ate bifuluma kati ng'agezako okusika eddoboozi ly'abantu bake nadda wali wakati amubuuza yamugambye nti Pastor Bukeme yagambye Amoti nti ddala Koko mwana wo namugamba Koko mwana ye second boy era tubadde tumanyi agamba mulenzi ye first born producer ate engineer katubabigatta atya kakwate twategedde engineer muki tujja kimubuuza kitubuulire nakyajja kibagamba nga 13 ajja kibabuuza nga 13 December mwezi guno gwennyini tujja kuba tuli kuwuma showground bomuziki ne tata wa Moti twamulabye era ndowooza abantu abasinga mwakakasizza Amoti kiki bye yasoma si byakola eddala ekikulu alina lingi ate ddalu omanyi taata yabadde annyonnyola yali musomesa era ekyamugobya
mu busomesa ng'abaana abasomesezza buli kimu ataddeko answers wano balondemu omwana n'alondamu answer gy'alabira ddala nti ekyo kyo tekyandisobose n'agamba ebyobusomesa nedda agenda n'ayingira mu byobulamu agenda akoleeyo emirimu emirala. Maama wa Mooti akyali mukyala amaanyi akyalina weewaawo tulaba nti maama wa Mooti baba amubuuzizza maama wa Mooti nti wandyagadde kubeera mu show eno n'agamba nnyo n'amaanyi njagala nnyo Katonda atusobozese lwakuba munnange munafu naye naffe twongera okubasabira abantu baagala kubalaba wali nga we bali balaba ku zadde alaba ezzadde lye abafujjirizi ba Mooti basitule ku bazadde ba Mooti nabo nga bali wali balaba tubasabira abafune ku Mukama bafune amaanyi sobola okubeerayo naye nga Mooti byonna byokola tubiraba. Mooti yakola akantu nga nadde manyi Pastor Bugembe agenda kukolayo salo banga wakiri ng'afuula akyusa naye nga tugenda kufa naye yatuyambe teyakikoze nga Mooti yakyusa abeera nfu mwena mukkiriza mu bya Mooti ono ne tumuvaako oli ne mumuvaako awo yayambye nnyo nyamulekerayo ye n'atambuza ssaala ze. Twalabye bafaani ba Kimenke Alien Skin bagenzeyo okwebaza baatuteyo ndoze kimwe ky'ekkumi owa Pastor Bugembe bannaye Pastor yaliko yakava kukyaza Basubaru naye bayinawe musajja Pastor oyo mulungi abakyali awo nga baali bajja nga bafaani ba Alien Skin nga bagamba amusabira asobole okufuluma ekkomera Mooti n'ayingirawo bwekiri era yabayimbiddemu n'akayimba ka gospel kaalina kama oli muyaaye bannange naye n'agamba akayimba kanyonyere n'agamba nti mukawulirize mujja kategeera ekyo kigambo kyenjogera osanga nga kikyuse kubanga alina munne bwe yakayimba naye agamba nti Mukama si muyaaye wabula ffe abatamutegeera netumuyita omuyaaye. So byonna biri mu kayimba omwo naye nga tujja kukawuliriza Mooti tukwagaliza birungi byereere nga 13 wamu ne Lord Fred Sabata naye nga 13 banaye mugende mubawagire tujja bawagira enseke tuli eno tuziyisa mu bantu tusobole okufuna ssente zaabwe kuba ndaba ennaku ziweddeyo enseke tuli muziyisaayisa tunyuunyunta genda mu maaso naye manna omuntu alabye furufiga bambi alina obuzibu abaana bamukuba left right center abaana bavudde ne bagamba yali mu kukola ssente kyokka musazi wati n'agamba bannaaye n'esente zange sente ze nateekamu ne bannaaye lwaki mukuba nnyo munnammwe bwe mutyo bali mumukuba ku kino ate bamugamba era ate mujjukira mulwadde aliko kanva kati furufiga alina obuzibu bw'amaanyi mukulikeyo wa Haaji baamuma bbeiro naye tumusuubira okukomawo essaawa yonna mu kkooti empapula abagenda mweyimirira baazirekayo basobole obuzeetegereza naye nno okusika omugwa kwaliwo okw'amaanyi wakati w'abannamateeka mbwaja tiyabisaamu eddogo lingi kati yabijja mu by'amazima kati eddogo ly'amafiina likola kuba ye Haaji buli ssaawa byeyongerayo naye katusabe gwe kyogamba omusamize talina ludda amafiina bwe libanga ye yalimuwa ate ng'ena afujjirira ayagala Haaji aveeyo naye ate era tekimuggyako mulimu gwe
kati olw'okuba tonjagala oba olw'okuba ngambe mujange saagala njagala mutta onyima obutwa ng'ate bw'otunda sinze onyima obutwa ng'ate bw'otunda nkugerezaako kati mama Fiina atunda ddagala erisiraanya n'erigaggawaza n'erikolaki kati bw'aba agenzeyo namugaazuula njagalayo akalemezaayo aja akamu amugamba ate eryo siriina nga yalanga wano nze abaana kuva ne bagamba mbu mama Fiina yawona n'eddagala tebakyamuteebakoloyo onanaali eri mu Manchester United anaatera kuba buli mupiira bugujanga mama Fiina buyaloga gwali eri skini ekikeesi bamugamba bamefuluma kati ekyo ekiri ku Haji amwagala aveyo naye ate Zuula yaguzewo eddagala mama Fiina simanyi naye naffe oba ye bannange Haji ati yaguzewo eddagala yakoze bubi ate ate talina ddimu mu makuba bannamateeka baakaayana okufa obufi olutalo ne lubeera ddala lw'amaanyi naye ngamba bano beerabidde nti bali mu kkooti nti gyeri bannange annyonnyola gwakoowa nga wali eri kirungo kikola naye ng'ate amusabira Haji aveeyo olabye okubanga by'otunda babyagala naye nga kibi ayagala Haji aveeyo naye ng'ate alaba ekirungo kye yakoze omanyi ebintu byonna bigenda kukomerera nga biri mu betingi osanga akutte akapapula awagira Manchester United naye akimanyi Arsenal ateeka ogikuba naye nga wano akapapula yalonze ki musobola omusalira Mukama Katonda kyokka mama Furufiga abeera nagamba mama Fiina agambye kyetagisa kyonna ajja kikolako era Haji alabe nga wali atunda wali akola alaga bukugu ate amuwa ebifu Haji ati agenda agamba abantu tebyama Fiina tebikola olwo omulimu gufa alina omuwa ebiramu ng'eno bwagamba omulimu n'okwagala byanjawulo mama Fiina nkwagala nnyo gy'oli otya omanyi engeri gyetu ndoza naffe tunaagenda wali ku Sande tumukuumiike kubanga muna anti alaba balwadde ku Sande kale naffe katufuuke balwadde tugende wali tutuule asobole ebbawa eriteesa naye ate olaba lwakwa tetwakibala ono Zuula bwe yandiggyeyo eriremesaayo Haji nga naffe tugenda tugula erijjayo Haji kuba alitunda ali atya ali omu kakati abe balansi nga kyamaanyi ago awo kye simanyi ye n'asigala ng'awagira Haji aveeyo ffenno ne tutandika kukola ddagala lyaffe ate alina odditulagirira bwe tulikola kola bw'otyo olabe nga Haji abeerayo ate munnaye omulaba talinnyayo mubeera eri mu kkooti ndowooza aba naye Zuula wankola bubi ate wamala waga kasitoma olabye bye nnakolera obirabye bye nnakolera mulenga aba bali kujanjaba abantu naye naffe kati ndowooza ssaawa yonna tuyingira akuba yalema otugirira omupiira ne batukuba kyekyokka kye namunyiigiramu mwamutuukirira leeti bali baleka baali bamusuza dda n'eri bamugamba asula mu kampu nedda yakola bubi olwedda alina abasirikale ate bajjajja n'abaleka eyo yandibadde aleka abasirikale kwolwo obyogedde nti okukola byanjawulo n'okwagala bali baleka bamubuukinga bukyali ng'alina nga talina ndowooza nti bano banaatuuka ku fayino kati bali ne bamugamba nti sebo teri kusimbula kigere kuva wano abekyagwe bagenda okujja nti sebo oli weno amugamba sebo sente ze twakuwa twagala ate wa mazima alina okukola ebintu bye mu mazima kubanga bongere mukakasa nti kituufu maama okikuba tukutumidde ndowooza kati puroguramu eno erabika ewunzikira wano kubanga akikuba ali emisikini omusagomye Zuula omusajja amulemeza y'abantu katono beekubire wali nze seebangako Muhammad Nsereko honorable ng'anyiise honorable Nsereko yanyiiga n'agamba wano tewali bwenkanya Zuula yatabudde nga mama Fiina yeebaza bajjajja mwebale kukola naye ng'ate awulira beegala Haji aveeyo alina owa omulwadde w'eddagala
n'atawulira ayagala nange awe wali nno obuzibu kati ani alina otuyamba kati wagendeyo ataano takyateebwa kuba bamuwakali naye twebuuza baya abantu abawukula ne mumu ne beeraba nga mwe temubalaba nagenda olaba nga Haji wa January bw'abuuka guno omulundi gwe bagambye gwaddayo bannange mubiveeko mwaka gujja kati awo era abantu bonna tugenda kuba tuweddemu amaanyi kuba kati baba basigala babanja Zuula eri kuba jjajja gamba genda balance onaamuleeta kati bwe batugamba eno olutujja ddako nti ajja January Zuula agenda asasula Zuula balina okutwala balance V8 ate kyayagala kitu tuba tutudde ku YouTube bino bye tubeerako tunoonya omugambo nga Zuula ali mu kwebaza Mama Fina tugenda kuba Mama Fina tukeera ku makya kumubanja ndi munnange gira amuleetedde akamotoka Mama Fina byonkoledde kamotoka V8 Mama Fina akyavuga akamotoka ate era ne kaba ka V8 kaba kamotoka akalungi kakati munnange siibula mulabe nebyemusiibula bimbuzi Mama Fina simanyi kyanaakukolera mwana bulungi kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 6 Tronas Dry Cleaning ebujuuko